Yes, twayingiddewo dda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya lunaku lwa Monday muzuukuke twayingiddewo dda ffe aboolugamba manya matala gekyenkya Shadia Nakalema mbeera wamu ne President Josephat Seguya ng'onyumye mu kapinka obukala twabamanyira bwaffe bw'abakyala naye kati nammwe ennaku zino mubwetaliramu buza abantu tugende baby boy nabo batambi gwe baby boy okuva ddi birthday yetuuse ayo birthday yange tojja gisobola neyenze mwasuze mutaba nange bamala okubayita babebi ewaka ne mujja ne mulowooza naffe tugenda bayita babebi kakati badde sinakusabako kupita bebi abaafunye ebirungi mwebaze nnyo Katonda tetumuddukiranga mu bizibu byerere Mukama nnyamba nga tumwerabira okumusiima nga pasita Bugembe yagaa nti ekisimu no doubt nga Katonda n'ogenda eri bakuwe tuli mu budde obwa Kalema tuli mu budde obwa Sawumu ndowooza Ramadan kati ate mpozi era kiba kitegeeza nti essanyu lyakendedde ebiduula tewali kibwe byo naye era ne webiggwa tusigale mu mbeera y'emu tekisoboka nze nabalaba waliwo abantu abamu ng'ogenda n'obalaba bwe basiiba nga batuukirivu mu kisiibo ngayi Mukama singa abantu bano bwe bamala ekisiibo basigala we bati ensi yali kati omanye obuzibu bwe buva ffe obudde buno shaitani zonna baba bazisibye kati wekiggwa nga bazita nga zitukema nezaffe ensibe naye ekigwa nga namwe bazita ku Saturday ku lwomukaaga lwabadde lunaku lw'abakyala era enkaayana zaabadde nnyingi mu sente z'akameeza sente bakyala sente nga bo bakutte ku sente zaabwe eza ekikyala era ezo zaffe nga nalabye omwami omu ng'okujja mukyala we mu lukiiko abakyala badde balimu nga beewaamu olunaku lw'abakyala gw'olina ofumba gw'olina okwoza gw'olina okuyala gw'olina okukola emirimu gyonna egy'ewaka nze nange ne neeyagalako n'empummulamu kati n'asigala ku mirimu nga te olunaku lwaffe era tuwummuzeeko byonna nga biri awo kirabise nga byonna biri awo asumagira byonna nga biri awo Wizo yasimbudde atuuka ddi kandabe alina kuba yali tiketi ya Emirates si waleero olwo aba waleero aba yasimbudde nalabye alina entambula yetoloddeko e Ohio okuva e Boston e Ohio kati atadde Dubai either atuuka leero oba nkya ssaawa 7 kyekyo atuuka alabe ku musandula teta gwabadde amisinga n'abaana omujjanjabi yamusiibudde ye omulwadde yakoze ate naye yazze oba ye yasigaddeyo onono Juliet Zawedde ng'amutwala ku kisaawe kati mu mmotoka yeeri embisi G-Wagon latest model $25,000 ejja $. yoyo abasiibuddeko Zawedde awayita ku Boston Bridge okitegeera bweto tugiina wali ejjinja bridge badde manyi emmotoka badde manyi emmotoka nti naye bannange emmotoka lwaki owayiriza ezo kwata mpola bikwata empola balina mwaka ki wange nze awo siyinza kumanya kati awo tukite nedda tukite weno 2024 kakati bridge eri oli tabimanyi kati bridge eno enjawulo bitasobola tubireke byesi bako kubanga ne bridge yaffe gyoyogedde ejjinja naffe tulina ekyamaanyi Japan yatukolera ekintu nga naffe tufunamu kubanga emmotoka zaabwe enkadde ffe tuzigula era bridge yaffe ejjinja ku Nairo nungi nnyo gyogerageranyizza n'eno mu East Africa yemu kuzisinga bridge yaffe enjawulo gyeyirina n'eno eno yo wansi waayo eno Boston Bridge nakyo ngana okwogera no just tetuyinza basinga netulina ebirungi ng'era ffe tusinga eno gyetukola ki gye tuli just ate bw'otoyogere omulala tajja kumanya yeegombe otegedde abantu bwebagamba beegomba naye tukole kiri ffe twasoma CRE mu semina nga perfect competition bwe ndaba ng'oyambadde buli nga nange nnyina okwambala nga kati abantu abakyamu kyovula batta bannaabwe bave ku mulimu yaguddeko babalwanyisa babagobese yaguddeko mufo kyokugamba nze nnyinza kukola nti obulungi beta kyekyo kati bwe twogera kiri nti bridge eriyo eriweti tetutegeeza nti twenyoma
kitegeeza nti kati eno twagimala kati tukole eringa ki oli gye yayogerako wano naleeta nembalaga nagenda mu Hollywood omusajja wa Hollywood eyo enateete wakaliga owakola firimu naŋŋamba nti emmundu gye yakoze guli ogunene nnyo yagulaba wano mu Hollywood nga ndaga bwe babikola naye n'akikola ki n'akikolera akizanyisa firimu nga kya firimu si kya bino si kya butemu tugende mu maaso so byebyo ndowooza otegedde kati omwanya okwogera ku bridge eri owaaye nsala nnyo ebintu byakumala mumanyi naddala ku makya kuno kale kaakati neera lunaku ndowooza nga bwe byatambudde Uganda National Musicians Federation ya Kenzo ne muwala muyimbi Mtoba Mitanakis Sophie Gombia yabadde yabula Irene Kusiima n'abalala bagenzeeko bambi kasomero kali mutundwa awo katini kati ng'abaana abawala ne babulira bannaabwe abawala ndowooza kye balina obbakolera gye tuli gye mujja nayambadde akantu ka green Nakis Irene Kusiimba on the right ku ddyo ono wakati ayesibye akakaaya Sophie Gombia mukyala Sam Gombia ono ku kkono ye head mistress abadde akulidde abakyala abo ne babatwalira ebintu by'abakyala bye balina okukozesa ne babayitira namwe abaana basanyuse bannaye balaba ku bayimbi baabwe ate n'owolugambo ne bamulaba kati kagamba bana ate yo galtoka enyuma nnyo ekulaga ebintu by'obadde tosuubira ekyo kitegeera ebiseera ebisinga ffe abazadde twekekerera abaana ne twabagamba biri mu wabweru era n'ennyongero kakasa basita beetaaga nnyo okwongera okweyisa obulungi abaana babadde nze bambulidde olugambo nga buli lumu balumanyi lwenzize nkola ningamba mu budde mu bujjawa ffe tubufuna waliwo omukyala nkutumidde nnyo erinnya lye ate ndyerabidde ensonyiwa yangenze bannange mu holiday ate nkoota buliro nennyumirwa katulabe bwe byatambudde ndaba Sophie ayogera bulala tulabye kusooka bwe twakkiriza ne basalawo nti tebajja kukoma ku ekyo but they would like to take us through tebayita mental health ne tulaba nga olunaku balukwasiza bulungi and it will work for our children era mu kiseera kino njagala okubategeeza nti n'essomero we tuli kaakano baliyita Mutundu Church of Uganda Primary School. It is a government founded school with the Church of Uganda. ate gwe maama amannya gange nze Mwanja Gatru nga headmistress Shamim and the team. Tusimye okubalaba. Omulamwa gw'olunaku lwaleero gubadde self hygiene tubadde tusinga okwekwatako as well as celebrating Women's Day. Bo ng'abakyala ebinza bisimplifyinga buyonjo naye ku ekyo kyennyini nga sinnavaako njagala kwebaza akakazi kano kalina omutima omulungi weebale kwebeereramu weebale kuteesuubirira and weebale kumanya gyewava singa tomanyi oba kino kyekyandibaddewo nakiisi njagala okukubiriza Nakisi genda maaso n'omutima guno gw'olina yagaliza abalala buli yagaliza mu musimu n'afuna tituli wano kulwa Nakisi. This is high initiative wabula nakulesomeka Sophie ngenda wano gundi Irene ngenda wano mujje munkwasaganizeeko wano kulowooza okwange kigenda kendeezaako kubanga abaana tubadde wano ne tubabulirira okwebeereramu n'okufocusing about their future. Kigenda kutaasa kinene banaye mukulikireeyo ddala abakyala mwenna ndowooza wiikendi tusigale era nga tweyagala tweyongeremu ennaku abo no si be bakomyeko okuyamba neddala alina gye yabaddeyo naye n'abako bayamba ako byabawa wa saidi z'ejjinja eyo ng'oyisizaawo ndowooza n'oyingira munda ne babagonnomolako babadde biyitirivu twabibalagako ne wano era byatuuse emirembe kaakati mu kusiima era abakyala waliwo waliyo abeesiimi ate kigaana jjukira kati obalabalamu valentine tebakuwa akalabo nogaya kati nekuluno wadde ka message kaganye yadde ekirabo neweewa kaakati Ameria wano si byakwewa Ameria nemmwe ebintu tulaga Ameria wano Ameria nambala omuyimbi gutugamba yeyewadde oh my god ani yamuwadde kyoba otugamba okay kale bamusiimye olw'okusiima ennyo abantu awaadi gye bamuwadde bwogambye baba bamusiimye seba oleeta bamaseeka ab'ebitiibwa n'obateekawo nti weesiime kati obakola otya abo nga balina mu kisiibo gwomayo omuntu omuzibu okusobya ng'omusiraamu nze nyina abantu bemanyi nagambye dda nga tutandika nolaba naye omuntu naye sebo wali aba mulala kati nga yeesiimye
kati ate oyo yagudde ne mu ddiiru tulage ku kifaananyi kirala kiri omukulu mukulu oyo Amelia buli lunaku agenda funa obuzibu mu kwesiima nange mwennyini nsobola okwesiima naye nga byempiseemu bingi anti kati awo tuyiseewo kati ne tuli ku kirala wano oyo gwolaba buli lunaku asasula $3 okusima iringa ani akola atya okusima iringa ani amusasula ngalaga ku mannyo ge asasula $3 asasulwa ani amusasula asasulwa bulungi anti ani amusasula just smile ani amusasula ate nga sente za $1 ani amusasula era lwaki amusasula omanyi mwogera bingi bulungi ebintu bino eyo emmotoka era gyomwagamba nti naye bakola ki nti yesurprisinga oba ne mumala mugamba nti bajja gizaayo mu bondi biri abiri mwena emmotoka ekyalo ejja kukaddiwa ate mulabe nga aleese n'endala kati abantu ba wano tebakkiriza nze kyenalaba omuntu bw'aba nsinga mumwekwatako kati abantu baagana okutegeera ekyo omuntu wano omuntu bw'aba akusinga omusuula ofuba nyaagwe naye nga weerabidde omuganda agamba awagwe ku tewabula kirondererwa oba tewabula kalondererwa singa tuliyiga ebintu bino tuliba bulungi nnyo katulabe eyameri eyo eyebbotoka tulabe n'eri bwe bamusiimye tulabe ebye tuyigamu bannange olina okwenyumiriza mu bulamu bwo olina okwenyumiriza mu bintu byo nga byolina buli kimu eba nnyindo nnene olina okubeerawo nga si bino nti ennyindo yange nnene nedda oli tagenda kukwazikako yekisa okitegeera sirengiroba gye baagamba enamba eno yeno yennyini naye kati ebintu biveeka tunabeera ku Range Rover paka Amelia obalaba abazungu bakuwadde ssente n'ogweddalu nansonyiwa ennyambala mbadde nga mu byange eyo twala omukisa okubeebaza salamu alaikum anyongere njitoole n'abalala kamaffe yeebazibwe gyemuleezera neyanzeege kubanga ekisangika muntu kubeerayo kulowoozaako mu mbeera yonna ate era ne beebaza nti sinze abawadde transport abaleese sinze abagambye eyo gye muli nti mukole ki mundowoozeeko kubanga ebiseera ebisinga kintu ky'okulowooza ku muntu oba ekyokwagala omuntu kiraba okuva eri Katonda. Amina. Sinze agamba nti nze yasinga ennyo oba nze mugagga ennyo oba nze omuserebu asinga oba nze muyimbi asinga naye kimpa essanyu bwe muba nga muyinza okubeera eyo ne mundikoganizinga nti omukyala Amelia Nambala omuntu n'afuna n'obudde n'anoonya ekifaananyi kya Amelia ekirungi ennyo era nakola ki nakireeta mpulira nga nina essanyu ku mutima era neebaza Katonda kubanga kati nze olutuuse kubamba ninamu ka challenge nafiiriddwa badde nina ebintawaanya naye ate nga sisenza kutuuza mwami ono bbanga naye badde mbulaku katono nga 8 kuba tulabagana olulala naye muli ne ŋŋamba omuntu gwe ntuuzizza okuvaawo ajje emuyenga nnindi asigenda kikola kanyangu enkole ki kumbe Katonda anjogereramu neebaza era ndi musanyufu mu mutima Katonda wange yayinza okukola ki okumanya kubanga osobola okubeera n'omuntu oba omuntu yenna ayinza okugamba nti kati muli mutima nange ndi mukwebuuza wano wentudde neebuuza lwaki nze lwaki ekitegeera kubanga ne ŋŋamba oba omuntu ayinza okuddaawo n'akusuubiramu ebingi naawe byotakola ki kugamba ebibuuzo biba bingi bw'otuula era bwe mbadde wali mu mmotoka ne nga naye lwaki ne ŋŋamba Wajidi ne mbula naye Wajidi lwaki kugamba oba obyebuuza naye ate Mukama nnyanguyiridde okunnyanukula nti gw'olowooza lwaki mu bangi bonna era lwaki ki lwaki nze ndi muntu ayo omuntu eyenyooma nenyooma nnyo ne ŋŋamba bannange kakati nze naye neneebaza Katonda nti ate era nange bingi byenkola era ebirabwa ki kati bwe mba nga nsasuddwa mu ngeri eno oba nensasula okuba kubanga nze ekyokka okujja wano mwepakira ne munnindako engeri gye mbaliwisizza mpulira nga neera neebaza Katonda kusima kwange kungi nnyo neyanziza neyanzeege mwogera kuba minisita mwogera ku baani kati ebyo obedde omwami ono wayogera natudde mu ntebe muno ŋŋamba kati nzaani sirisita nti ndi sereevu nti nze Eddie Kenzo
oba nze Shiba Kalungi oba nze abayimbi abanene siri nti minisita kati nga noonya ekitimwe mumpitidde mpulira nkinoonya sikitegeera naye waliwo oluyimba olugamba nti abadde omunaku waba ali kutuuza n'abalangira nti muli obwedda omanyi newa ezijukiza gundi Luzi omumanyi Honorable Luzi ewe Mityana yawa mukyala we Range Rover ku mukolo agamba yeddayo olwokwati yalina number plate kati bye bimu gyeri nno abamuwadde deal ba World Polyclinic just yabeere nga asimayirringanga kakati ebyo byonna nga tubitaddaawo mpozi Nabiira soono omubaka yali omubaka ate yali yesimbawo neyeyasirukwago namukuba bubi akalulu kati ali mu nkaana ne bbaawe nga bali Canada obijjukidde nesooyo waliwo Nabiira abalala kuba nti waliwo Nabiira kati yono abayekwatira erinnya nkugambye naye lwakuba ani yalisookako oba oli oba ono kale yaguddeko ne mukyala munne yono wayambala hijabu ngaafuuka Lidia bamusiraamu ono Lidia bulamu kihaji ebintu bisobola okutereera nedda twakifuna manya tugenda kifuna abadde omuse ogeza bintu bino musawumu nemmwe waliwo omuntu wayinza olugambo n'alusiiba osobola tekisoboka kati fe oba wasiibye olugambo era olina oddusiiba kuba terukkiriza okola ki wano gwe kati anze mbawa information mukisiiba bikyukamu kati mbawa information era kiri nti mu bitabo by'amawulire we are defending the people's right to know tuli wano tutegeeza abantu kuba kibakakatako kukola ki ne Ssemateeka erimu Information Act nti omuntu alina okutegeezebwa ebigenda mu maaso gwoba tomanyi fe tuba tumanyi tujja ne tukubuulira kaakati ono ye Nabiira ye ono omulala ng'abuulirira abakyala ku lunaku lwabwe yabannyonnyodde n'ababuulirira kino kiringa bwe mumanyi nti mugume tufe abakyala twamanyira guma olina kubeerawo ng'oguma mukyanga oyingira bufumbo kuba kuguma mpaka awootuuka n'obufuluma ng'era oguma ekyo kimanyi bulijjo kubanga baddiremu ogambe bakyala bano nti ekikufuula omukyala kuguma ekikufuula omukyala bakyala bannange kuguma kyenjogera togattako bibi nti okukulekera akasente k'akameeza akatono n'okakozesa bulungi kwe kuguma okukulekera akasente akatono k'akameeza n'ogula mukene amulye genda ekirala leeta ekirala nedda nalabako wano omukulembeze omu yagenda mu mambuka g'eggwanga n'ayogera mu luzungu ng'oli avuunula mu luli n'ayogera I love you very much n'ayogera sentence nga mpanvu nabuuza bane tagaseemu ebirala aganyogere ate bwe yayogera ebiwanvu oli n'ayogera butono kati waliwo obuzibu kali naawe onsobedde nti okulekera 5,000 n'ensanga ekanga oli oguze n'enkoko n'ettooke bulungi nga n'envendiro kweziri omukyala kwe kugumako era omusajja gwe erya buli n'obusiribu otobuuza wabayo basajja banna baba biguze ebintu bino tubiveemu ate naye be bakyala baleero byoyogedde naye bagamba dda anyway bayogera dda nti buli lwolaba omukyala ng'omulekera akasente kati nodda n'oli ebintu nga birungi nnyo wabeerayo omusajja munne ayamba era abaana bo batwale ku dyeni esinga ewaka tolabirira bulungi baana abo katulabe Nabiira ate osanga sibabo tonyega kolooti amannya nze Hajjati Nabiira Mbogo Senganda era nga ndi director era nga ndi principal w'amasomero ga Twinbrook. Omukyala wa mirundi mingi, omukyala maama, omukyala mukozi, omukyala musawo, omukyala musomesa. Yengeri gye nsobola okunnyonnyolamu omukyala yaani. Olunaku lw'abakyala kye nsobola olwogerako, embeera y'ensi engeri gye yakyukamu. Waliwo ekigambo abazungu kye bayita woman emancipation. Abakyala twava emabega gye bandiyise emabega, obwiki emabega tewaali wabi era nga ababeerayo babeerayo era ne bafunamu bye baafuna. Naye kati gino emyaka tuzze tweyongerako mu maaso.
zo ekyemabega si kibi naye tuze tweyongerako mu maaso tukola emirimu egy'enjawulo olw'okuba nti tusomye olw'okuba nti tuweereddwa eddembe n'omukisa okukola ekyo buli muntu kyasuubira okuba nga ye omukyala kusooka kwesiga Katonda mu buli kyogenda okukola kuba byonna tekuli kyangu abamu batukozesa bukozesa abalala ffe bakozesa obwikyo omukozesa olina okubeera nga ate gwe osingako ne bw'okozesa obugumiikiriza kintu kikulu obuntu bulamu kikulu obwesigwa benno okwerekereza oba kye bayita like tolerance yengeri omuntu gyasobola okumalako nga akola ate nga mukyala mufumbo ate nga muzadde era byebimu kubituyisa omukyala ebyokusoomozebwa bingi kuba ogenda n'obanga oli maama olina abantu abakusina kye bakusuubiramu kuba oli muzadde ogenda n'obanga oli mukyala w'omuntu w'omwami wo kati nga nze ne haji wange so byonna okubibalansinga walina okubaawo entegeeragana ey'omuggundu wakati w'abantu mmwe ababiri kuba ewaka we waba wakyankalamu n'omulimu gukyankalana kiri automatic n'omulimu gukyankalana ewaka we waba wakyankalamu n'abaana bennyini bakyankalana kuba psychologically kibaita psychological torture babeera psychologically tortured nga waka wakyankalamu babeera nabo tebali settled kwe kulwala ate nekidda eri mu maaso nekiziyiza okukola yennyabo. Carol Kasita, ladies and gentlemen, dressed in all black. Soko yimirire. Truth be told, olabika bulungi. Thank you. Si bya kisiibo si bya ki basiramu bannange munansonyi wamu ekintu kyotuukako nawe n'ogamba nti alhamdulillah obulamu butambula buli fine ogamba kyo fresh and clean. Thank you man, you too. Zino engoye sizirabangako engoye ezo zonna nzimanyi olina kali koyagala ennyo aka pink tokaba era kamba neero nene kali nkumanyi mwemuli eddagala nkawonye nenga oli otaba amoke muzawe oli kai Germany navaayo wangamba Germany yakola ki yakuyulubula olususu omumwa bambi what happened? Weather, it was very, very cold in Sibisobola. I've never been there during winter. But summertime. But you're looking good. Thank you. Thank you. Nkutegedde nnyo olwaleero. Ola nkukutte nako nkwadde a shoulder to lean on. Ndi mukazi mufumo nze gw'okutteko oti. Okukwatako nakyo mukulu ananyiiga. Anyiiga. Anaasobola endongo eno kati wanaasanga bw'otwakinga nawe. Anamalako kweri mukulu ssebo mpola mpola mugamba nti baby easy. Baby easy. Mwegumbiridde ennaku zino abayimbi okwagala abasiraamu gamba haji easy. Bange si haji. Olimba Carol. Wallahi mu Katonda. Muki? Muki? Religion. Style. Atandise okusiiba. Tutandise leero. Owaite weekona sakka tomanyi kigenda mu maaso. Tutandise leero okusiba. Ash Wednesday abantu baba basiize evvu. Today is Tuesday. Today is Wednesday. Tekisoboka. Kati akalango kokola ka Alex Muhanji nkasho ya leero. Sho ya leero gokola kaddi. Oh no. Ina ekivulu gy'alina oko. Enviri zi. Ekofira yagogizza. Ate okwatira musoli nga asiibye. Pola mpola abantu bajja looza ndi mwengeri. Ate ng'oli kyali wange by the way tuludde bba. Nkimanyi oli mutu wange era nkuweyo kaki. Tokikola kwa byensaba togenda bikkiriza. Tokikola olina kye wandetedde Germany njanye engatto. Size 43. Abanji kuwe. Isoko je nkuwo. Ina je na Nega jeri. Saka tukola abantu banyumirwa. Abanji kuwe. Tika abantu bananyumirwa.
Interview eno egenda kunyumira abantu ko omwana akutte sikola ye ya black aje buno bwe buliko buli wabusikola nera buno bwa ize bwa kusibamu waka kubanga onsanze ku kyalo ginali kola shopping bekikonze kanyumyemuko naawe n'obulamu bwaterera karo kasiita katonda mwebaze God is good n'abawagizi tuno wali obwe abawagizi bange bali nnyo kumpagira muri bakabinyonyo thank you very much for supporting me because of you I have come this far and I look this good oyina ebintu byejjukira ng'obonaabona nedda musa naye wabonaabula mu biseera bya siriki ebijjukira ebyo ebiseera nali nnyumirwa nabonaabona mu biseera byaki oba bya band nga nkola nnyo omusiri nali nkyanyumirwa nga ndi ku ssomero sina bintu amami wange ampa school fees yampa ssente kati nambonaabona ki babalimba nze saabonaabona famire yo muli bagagga tetuli bagagga naye baali banfaako nakula banfaako nakula maama wange anfaako nga bukyenjagala akimpa ebiseera ebisinga onyumya nnyo ku maama nze sibeerangako naawe n'onyumya ne taata taata yange yava nga nkyali mwana muto nnyo saamulabako walina emyaka ngemeka nga 3 oba 2 how did it feel I was not feeling then kati simanyi because I was very young I could not nali simumanyi I was not yet used to he 3 years oba okyali mwana muto tomanyi kikigenda mu maaso mu nsi but you're missing I miss having a father figure in my life I really do yeah okay si byangu nze mama wange yafa ndi mu P7 bambi sorry nakaaba sorry yafa taata wakaaba nali simanyi ate paka kati kale nkaaba olumu kati nga nkuze because I feel like things would have been different singa yaliwo but mami wange naye akoze omulimu gwakabinga maama ne taata kati kyekitera okukaabi waliwo omuyimbi wano abayimbi manyi babiri abasinga okukaaba Giovanni Luzinda ne Chris Evans tebasinga Karuna Ntongo ne Karuna Ntongo akaaba n'omusiyako busiya bwati akaaba bukaabi ne Karuna Ntongo tetukujerega naye vaayo lumu kuba press conference ogitekenga wano obulira abantu wakyoka akaabe lumu abimaleyo omwana akaaba ne kati gwe diro okaaba nze ndwawo kaaba wakulya wakamocha kawempe ali panda ng'okaaba okaabira kya bansonyiwe n'okubuuza ekyo ng'okaaba okaabira kikasi mba nkaabisa kajanja anyway kubukedde TV1 kwoli ndi ne Carol Kasita she's my good friend ne manager Apple nkutumiddeko naye guy ali come happy belated birthday ne timu yonna omwami yetamanyi naye sebo nkutumiddeko she's looking awesome webale mulabirira webale mufaako kati kalo tutuule wano we wali right tutuule wano otunule eno tuula wano aha sako tufuna bulungi alright tulina Kalo Kasita oluyimba olupya baluyita batya akafecheche ekigambo nga kya Luganda it was called cheche kuba manyize ndi muntu wa luzungu it was called cheche netula wali kana kabiri kayo ya bugalobo tebakusanyusa n'abangi bali serdi jago kulambuza kibuga bagiderdi sirugama mwatagense mwaketi tamulabe ne munne waketi ebyolufuluma baddamu alright mukulikeyo mu luyimba olwo brand new okuva ewa Kalo Kasita Mama King Mama Sita she's a pioneer in the game without a doubt ladies and gentlemen tukyagenda naye maaso wano njagala kati twogere ku luyimba olwo oluyimba first of all the video looks expensive wagimalako sente mmeka nabyo mbyogere abantu bategeere mulimu abayimbi eyo abakwepankako nga balowooza oli saizi zaabwe tubakakasi. It was not very, by the way, it was like million gamnana compared to how much I spend on videos every day. Munana ene lwakuba nkumanyi toyaga nnyo bintu byakulaala sana eche maizi sukawo muna. Because olaba abantu abali mbonna abantu Madrat and Chico siba sente ntini tuna international dancer all the way from Jamaica olimba bamusa Jamila she's in there netwa mwa sente nga zegasa mulimu DJ Trizzy no boy no more senteze so everybody in there was a brand ngono mwa senteze mugasa no gatako director Pest great Pest yeah nagendako ne Pest Zanzibar ne Pest video zetwakwatire Zanzibar ya kamiliyoni ya Kirabe ne ya Wizo footage yayiika twakwata video Zanzibar nga za kabinga Pest yo tumututenga
Uyo mugamba akuwa ebintu byo. Awulidde pest musajja wange talina ttabu. Naye nga Karo atudde ku luyimba olwo. Ogambye title baluyita akafeche. Owagambye before bali baluyita cheche wachi walukyusa title. Because Pioneer release nakayimba kwita cheche nga sina kutaka yimba kange. Kalinda banga nkoze obinyo nawo kuyita kange cheche. Mba ndipidde. I think I did mine like in November. Nenkasayo ku online platform for pitching. It's called pitching. Kabanga katambula mpola kagena mu playlists. So gonna release wedding akali already good ku online platforms. So I could not change. Nasako busa akafe mu brackets. Just eba edit. Yeah, nenkalekayo. Ekisookera ddala Karo ekintu kimu kyenkwewuunyako yo aggressive. Okutaluna oluyimba wali wakatoba ennyimba endala nga 3 nga zonna olaba zirina big budget, zonna zirimu a lot of work. Okitegeera kiki ekikulemesezaamu okuzikiza? Omanyi tubeereyo ng'abantu balina ebizibu. Ayinza obba kati gwe buli woobeera ennyo ng'ote ennyimba kyekikumalako stress. Oba ng'oli heartbroken ng'okubeera kufuna healing olina kuta nnyimba. Lwaki olemezaamu nnyo? Nze olaba emotoka gye nzigiddemu wansawo. Ogirabye bulungi. Nagipostinga ku social media ne ngamba abantu bange, this is people power. Like gano maanyi g'abantu. So tosobola kubeera nga musa otegedde wava ssente zo n'ozannyirawo. Nategera mbuno mu ndongo, mwe muli ssente zange, mwe muli business yange, mwe muli buli kimu ekyange. So that's why sizikiza. Sigala nga nkola, sigale nga nyingiza. Yes. Okay. Emotoka no tetwajogeddeko, mbadde manyizi zino eza bulijjo yeno gye weegulira. Yeah, yo negulira. Era caption wateekako nti eno njizize mu ntuuyo zange. Yes, ntuuyo zange n'amaanyi ga Katonda. Nekisangulawo biri oba nekikakasa biri bye twayogera ku eri Benz ya Bulaka nti musajja yali agigulidde gye wali ovuga eya Bulaka. Oneegaanako? Nga wanjogerera semwanga gwe n'onvaamu musajja kye yagingulidde nga wanjogerera bigambo. Bagingulira sha nange ndi mukyala muwoomu, ndi mukyala mulungi, omuntu akuwa ku birabo. Si ye mweru ne gusala bambi bwe gutera musajja wange munoonya. Big eye, sorry bambi naye bwe bito ebiba. Yewezo omumba. Simanyi biddako naye nga kimanyi bito ebiba. Simanyi lugero. Okwocha kati olekayo nze abaana ba Nopo bavumenze bwomu. Ayiso olugero sirumanyi olwompadde. Yewezo omumba gwe wazikuba. Nti wewe ekintu kyonna kiringa okugamba nti weweetaba amazina g'enkima kiriza omukira gukole ki? Gukooneko omukira zinteyo. Kale. Mumuwulidde. Tulaba ku Bukedde TV1 nakoze ne Saka Tika abeerawo as usual ne mwana muwala Liz mutambuza abayimbi bonna abalabye. Angambye semwanga wenzire ababoda baba wano mpola nga tunyumya mu mpola kamera kubonga kuono nenga biki nyabuka nkubuzeeko uli otya mukwa ndibula mugamba bakuyitani Gloria tuli ku Bukedde TV tumira ku bantu tumirako mama wange ali ludda wa ali kule nange gye banzala ye waffe omanyi nga ze banzala bulenganzi ze maswangu era bulenganga wo berange wachirumu singa bawa badde wa boda wali gambye otya wa boda simusobola omusobola kitusobola wa boda bayayi abamu babeera bayayi kyobola abakazi baba complaininga ko naye siffenna musajja yeewozeza agamba nti abamu baba bayayi nti si bonna bambi lwaki ogamba nti bayayi otuulako ne bakukwana nga te tebakumanyi kyekibagana okuba n'abakyala waka abakyala nabo basoba ab'omulembe guno abakazi tebeesigwa obabuuza abakazi abakazi nsolo ndi abakazi wamma nti si bangu nabo si bangu abaana b'ennaku zino nabo si bangu bonanga tumuli bangu abakazi batabuka nnyo nze neewuunya taata wange ali singo kati gwe nsuubira okubeera n'omukazi nga taata ali singo emyaka 10 emabega nedda tokwata bya taatawo gwe gendera ku bibyo okitegeera
Lwaki tata wagamba akugamba nti yali singo? Story mpanvu. Mpanvu? Kiki ekibagenda okuba n'abakyala kati gwe buzibu kikalo bakutuukako? Nkyetegereza naye abakazi b'ennaku zino balina ebigendererwa. Abakozi ba nsimbi. Abakazi ennaku z'abakozi ba nsimbi tebakyalina bufungu. N'amala kumera luyange. Walimba. Yetereze. Wetereze. Edda omukazi yajjanga n'afumba ng'olina okugenda omukolere kati nga wendi ku piki yange nga ndi mukola ntwale ettooke ewaka omukazi akole ki afumbe n'otwala ki omukazi takyasiima mbu temukyasiima alimba oyo batono nnyo naye abamu basiima okitegeera abamu basiima simanyaawo naye tutereze tutya bano ababodaboda nabo bawase simanyi beetagamu olubuulirira babuuliriremu senga agala babuuliriramu senga olina omusajja mubuddamu omubuuzo wangi senga olina omusajja olina ssebo nedda ayagala muteekateeka senga wangi tukoze tutya okufumba ababodaboda tebaagala kuwasa beetaaga kati bw'alaba omukulu kyakola naye kyayagala akole gwe kola ekikyo naawe ekikugyamu okitegeera naye omuntu omukulu otuuka awo oba olina okwetereza si kirungi kubeererawo ate n'abawala bonnyini bizibu ki bebasanga omwabodaboda bw'ataba na mukyala waka bizibu ki bebasanga owange ey'omutebeerekamu ennyumba y'omutebeerekamu enaffe twabazigira amagezi mukagende senga ennyumba y'omutebeerekamu ennyumba y'otebeerekamu naye olina okubeereramu n'omukazi ate n'omukazi n'akubeereramu abannaku zo tebakyababeereramu nanti baagala nnyo ssente bw'oba omusajja ng'olina ssente ne zikugwako omukazi agenda tewakyaliwo omukwano gwaggwawo olupapula lulina obeerawo lubeerawo naye omukwano nagwo ne gubeerawo okitegeera bakuba nnyo oluseke tebamatira amaswanku obimanya abakazi tebamatira bakuba nnyo ki aleka gwasasula ennyumba aleeta emmere n'agenda gye bamwongeza essabo n'agaba ebintu senga toyange senga kale tumira ku bantu bonkwerekereze bannange ntumira omwami wange omulangira Katerega Agustin emasana faawo n'abaana bange ngambe gy'oli okola ndi mukuyiriba bakuba nnyo oluseke tebamatira amaswanku obimanya abakazi tebamatira bakuba nnyo ki aleka gwasasula ennyumba aleeta emmere n'agenda gye bamwongeza essabo n'agaba ebintu Ekyenkya kikutuusiddwako Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors.